oyo nali side yawo ye maama wa Sheebah amuzalira vanyuma tata we twachankaranya munawo nga bomanye ebyobufumbo mbimanyi nnyo ebyo tubabinyumiza maama nanchunyamu uko tiwe yanchunyamu uko ne yakuba kinnemeredde yakuba ate jjukira oleka kubwa ye yali akubwa nga nze sikubwa era nga ajja ndeko password ate nga nze kakazi kato nekumye ndi waka ajja ntereddeko password kyayiwenjaye nantuukirako lindako maama anti gunawe otuvuga speed alaali walaayi tata wa Sheebah nga kuterako ki yali ajja ataddeko password yes password kyeki password nga akubiddwa ebintu ng'ebyo anywedde ku mwenge akubye akakoola biki ataddeko omuti byonna twala tugenda ate nze nga nze kakazi katusiina kyemmanyi maama wanjisa health wise oba mu byobulamu oli mulamu ku kikumi ku kinnaakyo obulwadde bwennina obusinga okunsumbuwa baziyita ALLANCRUZ awalala ndikiriya neekebeza wangi awalala wonna ndi bulungi nywera mukama akikubalire amina nnyo mami nomubeereramu bwotyo mu mbeera ng'eyo nga nze siriiwo amina nnyo mami teyamanya wendi bwe nanooba ewa taata waabwe nange nempulanga zipangulukuse nenfuna wengwa kava naye nga mbalowooza siina namba twasooka ne tulaka vidiyo nga bagamba yono maama Sheebah biki bakusibira ki ku Mukisa Herbal Clinic Kisaskulambiro Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya herbal ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya herbal. Okay, kale nkwaniriza nnyo omulabi waffe omulungi omukutu CRUZ exclusive kosinzidde okubanga ate otulabye ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'otulabira nti weebali nnyo weebalire ddala abali mu nsi ez'enjawulo Germany, England, Belgium, abali e Canada, abali mu America, Canada Antwerp nkutumiddeko nnyo African Summit ennaku z'omwezi nga 21 ate abantu bange ab'e London ennaku z'omwezi nga 23 Royal Regency tuli awo Afrigo Band Uncle Dan ekintu yakikwasisa ddala bulungi nnyo n'amaanyi ate nga twabadde nabo wano ku mikolo ekintu ekitambulira ddala bulungi nnyo malidadi sana Hogan kamera kwali bulungi nnyo Sharif Kim webali bulungi nnyo okulaba ng'ensonga zonna tuzikwasaganya bulungi nnyo kale n'olw'ensonga eyo saagala obeere ng'ate osagasagana obulamu bubeere ng'ate butambulira ddala malidadi sana kale tuli proudly powered by Africa One Tours and Travel bano bagamba nti basobola okuba nga ate bakulambuza ensi yonna nga tofereddwa bali legit bakolera ddala bulungi nnyo ebintu byabwe Africa One Tours and Travel basangibwawo Kabalagala Catherine House osobola okuba nga ate obasanga ensonga zonna ez'okulamula ne ziba nga tezitambulira ddala bulungi nnyo malidadi sana kale ate twegattiddwako ne bannaffe ba Maros Bridal Center kwotadde ne Maama Mukisa Research Clinic batambulira nabo tutambula nabo bulungi nnyo okulanga ate show zino ziteekebwamu amaanyi olunaku olwaleero ku show yaffe ndi n'omuyimbi Sheebah wali bulungi nnyo mu maaso awo nja kuba mbabuulira Sheebah ono yannyumira nnyo naye njagala okwebaza Mukunja ono olw'okuba nti omulimu gwakoze mu Sheebah munene nnyo Sheebah ono bw'omulabako gwaba litakkiriza Sheebah kaskini ayayayayayayaya malidadi sana bwaseka ogamba Sheebah gwaba smilinga nga bala bonna babireke ba Spice Dana tebaddamu kusmilinga abayimbi bonna babireke ayina eddoboozi ogamba nti ufa bazisirise Sheebah ayimbe kale kwegamba tuli naye asiza akasiga ajja tubulya ka makeup ani yakamukoze ka earring bwogeraganya bano ba Beyonce tebambala ne Sheebah n'ayambala asize emimwa oyinza ogambe bano ba Katy Perry bano abayimbi abazungu bano ba Katy Perry ye Sheebah onaku olwalira akaviiri ayagala buno bukati ka Janet oba kano ke bayita Janet ajja kuba nakakatubuulira side eyo tulina maama yateredde da naye agamba nti olunaku olwaleero CRUZ exclusive omukutu okusinga okuba ogw'amaanyi kwendi alinga w'amagye maama okuba saluti
Nedda mutabani. Ojja ku Mukunja bwakumuzinda logo ng'okozesako bulungi osobola abantu basobole okuba nga ate bakuwulira wali eri wonna wonna si kyekyo Mbabuuzaako ng'obabuuzaako oli otya ndi bulungi ssebo obulamu bugamba ki buli kiriya mpozi wangi maama ndi kiriya nnyo maama obulamu butya kiriya nnyo oyo nali saidi awo ye maama wa Sheebah amuzaalira dda atulimbye temulimbye si mutabani wamuzaala ennaku z'omwezi nga mmeka ennaku z'omwezi zaali kale mwaka ki bwe ngeraageranyamu kati obudde buno ali mu myaka nga 30 kitegeeza wamuzaala nga 92 awo yes 92 awo kuba ali mu myaka 31 31 egy'obukulu golo walina emyaka ng'emeka awo okumuzaala nafuna olubuto lwe nga nina emyaka 16 zeni 17 nali mmaze omuzaala wafuna olubuto maama ng'olina emyaka emeka 16 bannange olwo taata we ye yalwegaana tekiriwo okulwegaana kubanga yajjanga mukozi nga muzimbi najja ku kyalo ewaffe gye banzaala nga waliwo abaamuleeta okujja okuzimba naye ng'abaamuleeta okujja okuzimba nga waliwo omwami bamuyita Mbabazi ng'omukyala gw'alina ewaka muyita jjajja otyo wa kika ky'abaataata kati nga wabeera wasinzira we babeera baali bavubuka bangi babajjayo kamwokya nga bagenze kuba kyeyo just kuzimba otyo nange gye yanjagalira nandeeta eno ekamwokya ne tubeera naye ekamwokya naye ng'akola ntinda ku society muzimbi obulamu bwaffe bwonna ne tubeereyo ekamwokya gye nazaalira oyo omwana nga muli bavubuka bato abeeyagala abalina omukwano guli ogw'abajjajjaffe ogwasookawo ebyaddala tubeera naye ekamwokya tubeerayo kumala ebbanga kuba nazaalirayo abaana ngaabo basatu yes kuliko Sheebah kuliko Sheebah kuliko omwanyina eyafa ne kubaako omulenzi nawe mujja mulaba omulenzi sayizi era nawe avubuse yali addako oyo omulenzi yagwa mu mazzi yali addako ono omulenzi omulenzi we yagwa mu mazzi myaka 17 ng'avubuse mwanyina ono yali amuddira ddala ku mugongo zeni ne wasigalawo abalala abavubuka era nabo bavubuse oluvannyuma taata we twakyankalanyamu naawe nga bw'omanyi ebyobufumbo mbimanyi nnyo ebyo tebabinyumiza maama nancunyammuuko ti bwe yancunyammuuko neyaba nga kinnemeredde yakuba ate jjukira oleka kubwa ye yali akubwa nga nze sikubwa nga sibimanyi ebyaddala ali simanyi kigambo tunula eno ku microphone kuva wene ndyoka nga mmaze okunoba ewuwe ye yali takuba yali akubwa taata wa Sheebah yes naye nga nze sikubwa wali omanyi okulwanamu okubwa kwe kunywa ebitami amayirungi kunywa ku masada anti nze mbadde ntegeeza wali wanobedde nti yali akuba era yali ankuba ebyaera ng'ajja ndeko password ate nga nzikakazi kato nekumye ndi waka ajja nteereddeko password kyayiwenjaye nantuukirako lindako maama anti gwe naawe otuvuga speed alaali walaayi taata wa Sheebah nga kuterako ki yali ajja ataddeko password yes password kyeki password ng'akubiddwa ebintu ng'ebyo anywedde ku mwenge akubye akakoola biki ataddeko omuti byonna twala tugenda ate nze nga nze kakazi katusiina kyemmanyi I know yes nali sinabimanya byonna namala kubuuka ewuwe nendyoka mbanduka kira ddala nemmanya nange ebyo yakolanga nembanga nange nyingidde ne bannange era nange nentandika okubeera nga mbikozesaako ekitundu naye nga sinywa njaga gwe watandikira ku ki
nayingirako mu kikoso ekyokunoga amayirungi eyo side ze Kasenge era mbadde ngenda amayirungi mu Samba. Naye nga tuliyo ne taata w'omwana wange nga amaze okuvawo ono n'omusajja ate omulala gwe nazaalamu omwana nga naye mubanda ng'ali amayirungi naye nga tanywanja g'ali amayirungi anywa sigala buli kasasiro ow'omwenge ne tubeera naye ekyengera naye nga bamuzaala Semba buli Masaka kati obudde bunaali Gomba kati nanzaalamu oyo omwana Nakintu gwe nina bamuyita Nakintu myaka 10 ndowooza ali mu 13. Ekitegeeza mama obulamu tebubadde bwangu ng'okuza abaana bo. Ebyaddala n'abaana bano nabagumira nayita mu mbeera mpanvu nnyo okulaba ng'abaana bange nali wakugenda nga bato ne ngumiikiriza abakazi bannange nga bankaka bagamba bannange gumira abaana adde taata waabwe akuyisa buba akucunya naye gumira ki embeera basobole okukulamuuko. Olwo olina Sheebah tuvudde ekamuca antute mukyala ewaabwe ebusiika eyo Kakoni nanchunyiza eyo Kamala obumazi gye nava nenziruka nenzira site. Bannaye bakuchunyiza nnyo maama. Naye maama oyiribye obulamu nnyo ntuusiza okweyiya nfune wempakinga nkuulinge naye nga si birungi. Kati sooka ombulya bw'ovaayo eri ovaayo n'abaana bo bano ba Sheebah. Oyo Sheebah gw'olaba Sheebah Nze Dorothy. Okay. Baba Sheebah bya just nga bwali mu by'okuyimba. Nze n'olijjo badde oyo omwana oyo gw'olaba ono omwana wange first born. No. Yes, namuzaalira Kamwocha. Naye ng'amwagala nnyo obulamu bwange bwonna first born. Ne daddy we ng'amwagala naye nga ne nnyazaala wange Naalongo nga nawe amumiisinga nnyo ng'ayagala amunjijjeko. Nensooka ndi obuuka nenkayanamu naye nga nange nkola ki? Ebyaddala nga nina laavu eri omwana wange. Bw'atyo nnyazaala wange n'alemerako n'agamba era bwe mutampa mwana ngenda bbakyawa biki nze Doola mwagala. Ne tumumuwa zeni n'agenda e Kasenyi gye yakulira Nkumba awo nga kumpi ne church bayita ng'ovudde bayita ababiri. Manyiyo. Omwana oyo yamutwala ng'ali mu myaka nga 6. Omwana oyo gy'akulidde ewa jjajjaawe yamuweerera yamugulira engoye. Waliwo omulamu wange Katoyo awa school fees bw'aba tawaddeyo nnyazaala wange oyo mami waffe n'awaayo sports wear ngato buli kimu be bamusomesa kale. Bamutuusaako bye bamutuusa. Nga taata we yakola gwakyayiwa enjaye tawaayo yadde ekitabo yadde ekitabo yadde omuti gw'essabbuuni nti kangutwalire mami. Taata wa Doola. Yes. Ye yakolanga ki? Akola gwa kunywa kyayiwa enjaye. naye era taata Kato singa teyanno naye zirobwe singa taata ampeerera. Yali badde akuweerera tetuganye. Naye n'abalala mulimu wama baataaweerera. Okitegeera. Kati waliwo omwana adda ono ye nali namuwandiisa mu kibiina kino eky'abazungu. Amita Omugenzi Kisuule. Oyo waliwo omulala gwe bayita Seekaavu Senvuumuulo. Yes, Sekweyama. Kati oyo nali namuwandiisa mu kibiina ky'abazungu. Yasoma bano abazungu Abamerika nga be bamuweerera. Naye ng'asomera eyo yasoma oba yamala senior 4. Ngamba yeyongereyo amale 6 kuba bamuweerera n'amala 6. N'agaana n'agamba mbu ye abikooye bataata w'abato. Waliwo taata wali South Africa mulamu wange Enule mbu yamugambye atandike galaji. Sente ze banaasabayo zonna ajja ziwaayo mateeka omwana alabe ng'akola ki asoma galaji. Kuba omwana yeppena ebyokusoma n'abizaalawo n'abigaana. Kati wali wakoma ddi okulaba Sheebah ono? Sheebah nakoma okumulaba nga tuziika mukulu we mutowe bayiza wamuddako. Yali wa bbanga ki mutowe? Mutowe yali wa bbanga ki we bamuziikira? Ono yali wa bbanga ki? Ngamba muto wa Sheebah wamuziikira yali wa bbanga ki? Sheebah yali wa bbanga ki? Ali mu myaka ng'emeka? Mutowe yafa wa myaka emeka?
ali mu myaka ng'emeka kandabe 12. yali akuze lwe wasemba okumulaba kubanga oli yafa alina emyaka 17. Sheebah yali akuzeekuzeemu naye kuba ate oli yali muto wa Sheebah. Ekitegeeza Sheebah yali mukulu. Mulenzi. Tuli ne maama wa Sheebah, tuli ne Mukunja sooka obuuze ku bantu bayinza okwerabira tebeerabira nti tonnababuuza nako nno. Sooka obuuze ku bantu. Bananga abatulaba ALLANCRUZ banaye bampita Mukunja atasera nange nsanyuse nnyo Allan nsanyuse nnyo nange okulaba ku mwana. Yeah. Obulamu kansubire bulungi. Obulamu tebulina nnyo ttabu. Weebale kukola mu mulimu, weebale kukola mu Sheebah mulimu. Sheebah naye ankozeemu omulimu sinze nzekka mukolamu. Ffenna tuwekolamu emirimu. Sheebah tugenda kudda ne kati tumala okugana maama then nawe tudde wano ate naawe ate tuwe bwino. Maama, health wise oba mu byobulamu oli mulamu ku 10 ku kinnaakyo? Mu byobulamu weekebeza oli mulamu toyina kikuluma? obulwadde bwe nnina obusinga okunsumbuwa baziyita ALLANCRUZ. bwe bulwadde bwe nnina mu bulamu bwange ALLANCRUZ zokka. Awalala ndi kiriya neekebeza. Wangi? Awalala wonna ndi bulungi. Oli bulungi? Kuba buli kadde embeera neekebezaako. Kati maama, oyina embeera gy'ozooyitaayitamu yonna waliwo emize emirala gye wagenda ng'oyiga? Nga mize eki? Katugambe okulya kakoola, okubwamu. Akakoola nakalya nga nkyaganogaana nali nga nogeeyo kasenge nga tugenda mu ssamba kale gye nagayigira. Nali sirya kakoola, sinywa fege, byonna nabiyigireyo naye namala akakoola ne nkavaako. Sirya kakoola wabula just nywako ku mwenge bbiya ng'oyo wala jingako nywako katono. Ate omuti sigukozesa wabula nkozesa supermatch oba sport. Naye omuti sisobola nagunywa, sigunywanga nako kuba nabeeranga n'ababanda ne balasita nga tunoga amayirungi tubeera mu ssamba ne bampaako ku muti okugunywa naye ne mbagamba nze sibisobola era nga siyinza. Okay. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesike babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulya na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. So kati gwe wenywera ka sport naye njaga singikozesa kagaba amayirungi nagalyako nga ndi mu ssamba olw'embeera oluusi twabeeranga enjala etukarakata emmere tennajja olumalira okunyeenya suulwo ku makya nga olumala okukola ki? kunyeenya amayirungi ne gavaamu omusulo bamuyita suulwo nga tunoga tuwotosa tusiiba tulya essaawa ya lanci by ssaawa 8. olwo babasasula mmeka? baali basasula nasooka n'enkola ewa Mubanda Kibiri. Nasooka wa Daudi nga batuwa kakaaga. Nagenda okulaba nga kakaaga tezina kye zinyamba. Ngende ewa Mubanda Kibiri nga tukola ne tunyuka ssaawa 10 wa Daudi twanyukanga 6 ne bakuwa kati wa Mubanda Kibiri buli sanga mugikolera nusu 10. Yes, kati wa Mubanda Kibiri nga ye tulina okukola ne tunyuka by ssaawa 10 n'atuwa 8. Muba mukubye Juba mujja kuba Juba kyeki? Waliwo amayirungi ge bayita Juba bagatwala Sudaani. Nga lwe mukubye Juba Mubanda Kibiri munyuka ssaawa nga genda mu 1.5 mukubye Juba oluusi gumu 3
nzira nga tulinamu group 1 group B group A ne group B. Awo wenyini awo omwami akwatidde akazindalo omumanyi? Omwami ono mbadde simumanyi naye namutegedde olunaku lw'eggulo. Ajjeko galubindi omwetegereze bulungi. Namwetegereza dde ono bamuyita mwami Mukunja. Mwami Mukunja. Serebu Mukunja. Akodi nkugwe n'ebbanga etunule wakamulaba owulidde abantu bamwogerako ki? Ono Mukunja. Owulidde abantu bamwogerako ki ku Sheebah? Ebikwatagana ne ku Sheebah siina kyemmanyi wabula nze kyemmanyi. Kubeera ku ndobeso. Wangi? Kubeera ku kigambo endobeso. Ndobeso oba kusimba oba ku biiti kusimba. Kwakolera. Bambi si ye gugamba si ye. Si yono. Naye nga bamwewuunyiza abantu ne bagamba tumanyi Mukunja muntu mukulu. Naye nasooka gamba nti no yeye si yeye. Jessica le bafaanaganya mannya. Anti bagamba oli akwata ku ndobeso kati ne bagamba ate nze mbadde mmanyi nti ki mbadde mmanyi nti musajja mukulu ali mu myaka nga n'okweyongera waggulu naye nagenza okulaba nga muvubuka muto era obwedde abantu beewuunya yono Mukunja. Mukunja tumanyi musajja mukulu n'eddoboozi oliwulira ono nga mwana muto ono nga muvubuka muto era bamwewuunyiza nnyo. Bakuzaala wa maama? Nze banzaala Bunyoro Kagadde. Beetoola Munyoro? Ndi Munyankole lwakuba daddi yagulayo ettaka gye batuzaalidde gye tukulidde twaveeyo Mbarara Isinjiro. Omanyi oddwogera Olunyoro? Nomanyi okulubaza? Okay. Kale. Sheebah ebyobulamu bwe obimanyiiko ki? Ebiyitibwa nti obulwadde obuyinza okuba nga bumuluma. Siyinza kunyumiza kubanga ebbanga lyemaze nga siri naye. Simanyi bulamu bwe bufaanana era simanyi kati olumba oluyinza okuba nga lwe lubadde lumuluma kuba nze jjajjawo talina kye yali angaye. Wabula ng'akyali muto yafunanga ekifuba ne kimuyisa bubi. Nga nange nkyali nawe era ne mutwale wa jjajjawo n'agamba bw'alwala ssenyiga amuyisa bubi. N'amuyisa bubi nga bw'omanyi n'abanga ayagala okuziira mu lubyamira kale ng'amuyisa bubi ssenyiga. Bwe bulwadde bwemanyi obulala siina kyemanyi kubanga kye kirwadde kye mbadde mmanyi nga nkyali naye n'agenda ewa jjajjawe jjukira yakulira wa jjajjaawe. Saamukuza kati ebirala byonna ebiddiridde siina kyemmanyi. Kale kati nja kusaba Mukunja abatulaba balungi. Maama ogenda wuliriza Mukunja ono bamuyita Mukunja atasera. Musajja muyimbi. Baana bakulidde mu ghetto ng'embeera naawe nga bw'ogimanyi nga naawe nkimanyi obaddeyo. Era mbadde mu ghetto. Naye Mukunja ono ye yeekwatakwata mu butayina bwe naye kuba ayina katono nakwatira ku muwala wo okulaba nga muwala wo bw'ayimirira mu bantu ssaawa zino. Enduulu ekubwa era okulaba nga ojja tambula awo ku kkubo batandika okuyita maama Sheebah. Naye Mukunja ono mbadde nkusaba kuba nange ansinga okumanya Sheebah. Mu ddakiika z'anaakozesa entono ajja kubuulira wa gye yajja Sheebah wa waamutuusizza n'obulamu bwa Sheebah buli butya otegeere muwala wo obulamu bwe butuuse na lwaki afaanana bw'ati. Kubanga bw'ogamba abantu laba abo obutamanya bulamu bwa Sheebah oli ayinza okugamba naye emboozi bategedde lwaki obadde tolina muwala wo. So Mukunja nja kusaba mbwembufu bw'ekitalo maama omunnyonnyole osanga otya Sheebah wajja wa Sheebah obulamu bwa Sheebah buyimiridde butya na Sheebah ali kye essaawa zino n'oluvannyuma tujja kufuna Sheebah. Okay. Kati mami nsanyuse nnyo okulaba ekisooka. Kakati Sheebah nasooka kumulaba sijja kwegana gwegambye tonywa njaga naye ate nze nywa enjaga. Era Sheebah nasooka kumulaba nali eyo bayitayo Nabisaalu
kageto kali wansi awo naye ko kazibu nnyo kasinga neyo gye twakusanze mu Katanga. Sheebah yampitangako naye nga Sheebah obulamu bwakyankalana nnyo mu bufunze bw'omuntu atayise wala kunnyonnyola abantu abaamulabanga nga baga Sheebah mugwi wa ddalu. Naye ate nze we natunuuliranga Sheebah yadde yatabukanga n'akola ki kuba yatabukanga mu mbeera ye naye ng'osobola omusanga ng'ayimba ennyimba za Katonda ng'atendereza Katonda ne ngamba omuntu ono wayinza obaawo ekitatambula bulungi naye we tubaako ne kye tukoze Sheebah asobola okubeera omuntu. So kati ebbanga lyayitawo awo kuba we saanyweranga mu kifo kimu. Leero nnyinza okunywera enjaga yange wano, olumu tuginywa twekweka. Neera nga mbeeyo mu ziggeto oba oliawo ng'akutaayiza kuba ye yatambulanga butambuzi. So kati lumu nali ndi awo era ne nziramu omulaba. Ate namulaba ali lubuto. Kati ne njagala njogere naye nga mukambwe nnyo. Kati we namulinda ne musanga ng'akuulinze ng'ate era wayise ebbanga ne musanga ate ng'olubuto talulina. Kati awo tufuna okunyumya naye ne mugamba olubuto luliwa. Nanyinyonnyola ngamba omwana nali muzaala n'afa. Ne mbimubuuza biki ye baganda bo ye bazadde bo baliwa era nze mami mbadde mmanyi wafa. Nze mbadde simenti badde bagamba muno baamusiba kukomera ng'akyankalanyiza. So mu mbeera eyo Sheebah we nayogerako naye namubuuza ebigambo byali bakyankwatako Sheebah namubuuza ani yakuwa olubuto. Sheebah n'aŋŋamba eyampa olubuto yali muntu wa buvunaanyizibwa era yantwala wuwe. Ne mugamba lwaki we wabeera olubuto omwana we yafa tewaddayo we n'aŋŋamba naddayo nga yasengukawo. Kati ne kinkwatako nnyo kuba nze mu bwongo bwange nali ndowooza nti abafunisa embuto abawa abantu ab'embuto abantu abo basula ku kkuba ab'embeera eyo nali ndowooza be bantu bannaabwe abasajja abali mu mbeera eyo. Kati so nakyewunya nnyo. Nakyewunya nnyo kubanga ate yamuwa olubuto yali muntu wa buvunaanyizibwa. Kati ne kinkwatako ne mpulira nga kinnyizeemuuko. Kati ne ŋŋamba Sheebah we tufunawo osula ne tukufunira n'ekyoli osobola ova ku street n'oba nga tosula bweru eyo gy'osula. Sheebah n'aŋŋamba nsobola. Ne tumufunira. Kati mu kumufunira waasula we twafunira era abazira kisa. Azira kisa bamuyita Mr. Aidis abeera Nansana eyo. Nankubira n'aŋŋamba Mukunja webala omulimu gw'okoze naye do you minding when we are taking Sheebah ne tumukola full body check up okukebera omubiri gwonna ne bategeera obulamu bwe buyimiridde butya. Ne mugamba nze sikirinaako buzibu kubanga bwaba bulungi lyessanyu lya buli omu. Ne banona Sheebah ono amamotoka gajjaawo ne batwala abambi Sheebah ono ne bamukebera. Kakati sitaani wattima Sheebah n'abanga obulamu bwe tebwali bulungi nga yafuna injury. Kati so mu mbeera eyo ate awo twayongera ofunirawo omukwano ogw'amaanyi ne Sheebah kuba nze wali nkugambye nali njagala kimu afune enju waabeera n'ekyokulya full stop nze nzire mbeere mu mirimu gyange egy'okuyimba. Kati so mu mbeera eyo nali sikyasobola mmota kubanga yali atandise nga bamuwadde eddagala lyalina okukozesa ng'obulamu busobola okukomawo. Ne tutandikira awo ne tuba bamukwano. Sheebah n'atandika nga tunoonya ekyokukola kuba embeera Sheebah wali gye yalimu nga ne waakyama bukyami ku kifo twagendanga oba ka woteeri wagulawo emmere ng'abakasitoma bazira emmere. Wabaako awantu waabeera n'akozesa ku sowaani zaawo ng'abantu bazizira kweganga buli omu amugobaganya amwenyinyala. So twatandika bwe tutyo era sigenda kulimba Sheebah simufunyeemu buzibu. Wabaawo kale ebyaffe nga tuli eyo naye Sheebah talina nnyo ttabu era webale kutuzaalira ka Sheebah. Amiina. Namwe mwebale mulabirira Mukunja omulimu gw'okoze gw'amannyo era Mukama akikubalire. Amiina nnyo. Okulonda omwana wange ku street n'omubeereramu bw'otyo mu mbeera ng'eyo nga nze siriiwo. Amiina nnyo. Teyamanya wendi we nanobe wa taata waabwe nange nempulanga zipangulukise nenfuna wengwa kava naye nga mbalowooza siina namba yaabwe ya simu. Yajja wano omuto yali yampa enamba y'essimu. Essimu yagwa ababoda ne bagironda mwe mwalira ine nali siziwandiise
Wali simu gye watugamba wagulayo ku simu endala. Anti gye nagulayo taata wa Ivan gye yatwala ng'olonjagala nkole ki. Nirako enamba z'abeeka nga ndaba mu butuufu nange ensembe sirina simu. Abaana bange njagala mbafune esente nazo zaakweyiya ezikola ki ezigenda mu baana kuba noone. Kyeyongerayo. Mukunja. Maama wamu opening according to public kyemanyi. Baffe wali emabigako wali eri twayogera ku ddagala. Maama akimanyi. Mami twamusanze lunaku lwajjo. Ate twamusanze mu bulamu obuzibu ennyo ng'ebisinga ku bizibu by'abadde alina nga mpulira nabadde sinnakimuopeningira kimugamba mu butuufu bwakyo. Nasoose ne ndowooza nti oba Sheebah anaamwegambira naye mami nabadde sinnabakimunnyonnyola kukimugamba naye era tewali kye tukityako kimugamba kubanga ensi abantu bakimanyi ate ogutali musango kuba ate olwanye oba oli awo obulamu tetwandibutuusizza wano obwa Sheebah. Aliyene betwasanzeeyo kubeera betwasanze baneiba ba maama ekyansanyusizza nti abasinga baatugambye amazima nabo bali ku ddagala era ng'oggyeko ebirala byonna nasanyukidde nnyo abantu be nasanze mu Katanga abantu bali mu bulamu bwabwe Alan naye kye nasinze osanyukira nti bali bakozesa eddagala. Maama wange mutawe gwe tokozesa ddagala oli mulamu bulungi sirimiranga nako oli mulamu bulungi ebyaddala ne bwe bantwala ne bankebera obulwadde bwange alusaze zikusumbuwa era bwe ndwawo okulya zimpisa bubi nnyo. obeerawa? Mbadde mbeera mu Katanga mu ghetto. Osasula rent wa sente mmeka? Mbadde sisasula rent just bampa akayumba katono kafunda mu mbadde ngwa nga nkumiddemu obulamu bwange naye nga akayumba kali kayumba waliwo yakampa nga kafunda kaali katonya abalokole ne banyamba ne bampa etundubaale kati kabadde tekakyatonya nga mwengwa nga kafunda bwe kati kakolido. Osulamu n'abaana? Mbadde nina omwana ogwa Ivan gwe mbadde nsulamu naye ffekka babiri. Alina emyaka emeka? 5. Alina emyaka 5. Ko tosasula? Mbadde sisasula nga kafunda bwe kati waliwo omukwano gwange kale landlord yakampa n'angamba beera ng'okola ki? Omukoli yakulya ku mirimu? Yampa buli just kubeera nga nsulamu nga katonya n'angamba ebbaati lyayabika naye funa ki just ekitundubaalo kiteekeko nkuba ebeere nga tekukuba nembeera nga nkaluubirirwa nange nga sirina sente zikigula n'ensooka njiriba mawaka awo. Kati waliwo abarokole omwana wange wasomera bayitawo King Club kya Julie yalimpa. Kati oyiriba otya ekyokulya? Okuyiriba mbadde neeyiya ntunda ku greens. Ngenda n'osuubula? Bwe mba nfunye sente nsuubula, bwe mba sifunye sente nga ngenda eyo noga greens oba doodo eyo Makerere, Kivulu, Kikoni n'ekyo kyebando yonna okosa capital wa sente mmeka? Capital mu greens bw'oba ogenda suumula greens badde nga nsuumulayo mutono kuba kati nga nsuumula nakati nensuumula nakati wa Mutwalo nensuumula Ebbuga nensuubula Doodo Muganda nensuubula Omuzungu n'Ejjobyo. Kati wategeera oti kuba twakulayo twasooka ne tulaka vidiyo nga bagamba yono Maama Sheebah biki bakusibira ki? Oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu byo byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulya na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta.
Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo.